Teta ye mukyalo omunyarwanda ali mu Uganda abonyaabonyezebwa yekka tubakuŋŋaanye tubayite. Abonyaabonyezebwa? Abanyarwanda babonyaabonyezebwa. Tubayite. Abanyarwanda babonyaabonyezebwa. Mwatugamba munnange by'ebyobugagga bye mulina. Sooka osirike kati golesa ennugu y'abaddugavu. Point yange eri bweti. Okwagala siganye kirungi mmere kukiyingiramu. Naye tusaagala mu kisudde ennyo kutandika kutulabisa. Omwana mwamubonya njogera Azeeyo Uganda ni. Ovuddeyo ku basajja abaagala abakazi abanyarwanda. Nvuddeyo eyo. Kati mbayite ku State Square nkere ku makyamba yite. Oba nga Rwanda nga toli musanyufu ng'olina ekizibuzibu bannamwe bannaye bakuyambe. Baveeyo avaayo gwe tuyamba. Kati Teta ebifaananyi byamugjeeyo. Tuli eyo tutrendinga e Rwanda. And the good thing about Rwanda kyenajagaddeko omanyi Rwanda yakwata sene neziteeka mu timu ya Arsenal. Bateka kagambo ka visit Rwanda ku masaati gaabwe. Gamba tekina makulu tekikola ki. Woba onaatunda eggwanga okozesa opportunity yonna weekola ki. Weeri. Tekitegeeza nti mu Uganda muli Banyarwanda babonaabona. Naye baategedde nti wano wali ekkubo. Waliwo piala w'eggwanga. Yeah, and this girl is a property to their country. Teyali Miss Rwanda. Sayina waliwo sse y'amaanyi. Kati nnoza ne Uganda tubeeko kye tupiikinga. Naye kaakati Sandra, abawala bafa wano ba Miss Uganda bafumbirwa abazungu. Abazungu waliwo ya Dora Mwima waliwo oli omusiraamu bangi bonna bagenda n'abasajja bazungu. Kati Sandra mwati kiringa tteeka mu Miss Uganda tafumbirwa mu nsi. Tebafumbirwa bazungu, bafumbirwa abantu from abroad. Kati ye bwe yajja abroad. Wuliriza nga ba Miss Uganda we bafumbira abantu okuva abroad. Ne Miss Rwanda yafumbirwa omuntu okuva abroad ye Uganda. Era bwe yagwa wano mu bonna abanigga bawano era abadde mu outside countries mu Uganda ng'alinayo omuzungu nga yafunayo omusajja is not a Rwandi omusama wizomanizo from the good life. Sandra nawe wasala abe kale tumalirize lero abamukyala New York bamba mwami New York.